King Saha wuno munange agezezako kuyimba oluyimba lwa Maze Radio ate nga ku side yemu munange wuno asumuludde video empya munange agirese oluyimba Nakyakala video agirese. Kakati munange ngenda kubeera nga nkutandisa bwe twogera ku bayimbi abakyasinze okubeera n'amaloboozi agakabi munange ate King Saha tasobola kubulamu n'omulundi n'ogumu muganda wange gwe alaba Jaminat Yugi King Saha era nga munange ngezezako kunoonyereza King Saha n'owabeera ng'ayimba nga tekuli kivuga muganda wange owulya ddala nga kyekyo ate ennaku zino bannange mwana mulenzi ali bulala nnyo eddoboozi muzigo mwerere muganda wange gwe alaba Jaminat Yugi omugenzi Maze Radio naye munnange nga naye n'owabeera ng'ayimba nga tekuli kivuga muganda wange owulira ddala nga byayimbye ddala nga bibyo byennyini Dr. Jose Chameleone menye ki muganda wange ndeke ki kakati nno ye mwana mulenzi nno King Saha ate ku side wano ate gwenina mu katambi era nga ngenda kubeera nga nkutandisako munnange ate tulabe sebuli lunaku njagala byakukaana masanyu kwekozaako lojjawo yagala nga nyongeza nga ntumbiza wamuvana kutaliimu nga wekyali mu ntandikwa mu nyanjula era nga bw'okiwulidde munnange bwekityo wekitambudde esayidi eri era nga munnange esayidi eno wuno alese video Nakyakala video munnange eri ku coming soon era nga ako jase kabadde ka trailer ate wali abadde akataddeyoko ka clip katono nnyo munnange ate okusamplinga okutegeeza nti nno mbeera kwalali esayidi eno video eri ku coming soon Nakyakala ate wali wonna muganda wange kigenda kubeera nga kitambuye ddala bulungi nnyo era nga ku sayidi yemu munnange ate John Black munnange ate alina kolabo gye yakoze munnange omukyala mwete wali Irene Namubiro munnange ate ne John Black balina era akapya munnange balina oluyimba Sirina wali wonna muganda wange gwe alaba Jaminat Yugi osobola okubeera nga olukyekingako ate wali wonna ne kibeera nga kitambulira ddala bulungi nnyo era nga ne video munnange video nagirabyeko baagitadde naye osobola ogikyekingako wali ku YouTube channel yaabwe wali ate kasita oteekamu wali Sirina ate muganda wange baba bagikuleetera mangu nnyo ddala ngenda kusaba munnange video ogimpere like obeera nga tonnaba osubscribinge nakyo kibeera kitambulira ddala bulungi nnyo okukamalako obumazi ngenda kubeera nga nkoma maaso awo katono nnyo ne update endala bwekiti.